ate sijja kugamba nti tuzingiddwa ekyamazima zibansanafu enzige byebizinga kitange taata twandibanga bamulindwa ow'edda be tulinda dadi dadi baleke bali kuwankaki bano ab'engabi ate nga bambwa ye dadi bamulindwa ate nga bamugenyi ye dadi bandibanga bebbo kabukayo ku mufuubeeto kubanga dadi bwe mbalengedde obulungi bwenti abaami ndaabambadde zino zimutega nswera ne bino ebiziribaawo dadi balinga ffe abali eno ate abakyala dadi ndaabambadde ziboodingi z'olinza okuyita zigomaasi goma wansaawo dadi balinga ffe abakyala abali eno kankubuuze mubawo batunula olabamu ayinza okuba nga amwomonya dadi nyina gwendaba yayananga kondakita mu takisi wanika omukono bwagussa maama ogenda taata ogenda yandibanga dadi yabakulembeddemu atuukayo olabe kamuwe dadi akanwe dadi yekuute ku mumwa kubaana bakamusiiwa dadi tuukayo tulabe agulumizibwe omuyinza w'ebintu byonna eyatonda eggulu eddene ennyo okutali mpagi kyokka ng'ate okuliyingiramu oyita mu ttaka wanje njagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero abali eno abakkiririza mukama waffe yesu yeebazibwe abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tuli bataka benna matabanga ffe tulabe kuwanka kyokkiriza nkutegeeza nti natambudde n'abakulu bangi nnyo omuli kisitu ow'effumbe tatange emirimu gyonna egy'okusitula giri mu mitambo kkiriza nkutegeeza nti nekizito omumemba twatambudde naye era nga emirimu gyonna egyannamutwe ow'emisinde wano mu kyaggwe yagiri mu mitambo taata twakedde esagala buwaya era omutaka gabunga n'atubatiza erinnya lya kizito kkiriza nkutegeeze nti taata enkokola ziri buuyi obwo anti ne ku bikkulirwa 32 agamba nti daba nyimiridde ku mulyango awulira okuyayana kwange adduke embira janzigulire owange ebigambo ngoyogera bingi bulala kama agulumizibwe kakati ogambye nti omwana kiso muli naye taata n'enkokola ziri buuyi obwo kakati kola bwoti ogambye n'omutaka namutwe emisine mu kyaggwe ensonga zirimu iye mukulu nekisitu oyefumbe mwali iye taata ngenda kukola bwenti ngenda kuwa mukini w'olugave iye mukulu nkuwere essali ow'enkima iye mukulu bakuyambeko salinkirize otuuke mu ddombezi weewaawo mukulu iye etenge kati olwo kiki ekimuyuzayuza ono ye yalega kugwa wasa nnyabo kambuuze bw'aba muyivu aba yasoma kyoyo taata ono yasoma kwetikka nti bo baddukiranga wakisekana mu owino gye basomera okwetikka twagenda Mmengo mu ssemasomo gye mwasomera okuyiga kugwo oyo ye mulazi w'omwenge ye taata bambi ate nojja bimugamba nga mulokole gatta emboozi ebiseera bigere kola ekyo mukulu gwanje taata njagala kukwebaza bw'ola bwatambula bw'atyo mukulu era omanya nti buli muntu tabulako muleebeesi otyo era singa mbadde mba saidi zeri mwangole ono yalina itwe yalina omutwe omunene ewamu galinga yadduse okuvaako taata ayina obubaka bwagenza okujja nabo kati guwana tosekola ki mukulu nanti nzize kwebaza kale taata webala olw'enteekateeka ennungi gye tusanze obweyibu eno eka nkutegeerezeewo nga bukyali tuyitidde nabangi mukulu sokoleke ye taata enteekateeka eyinza obutabera weewaawo bw'ogiyisaamu amaaso amazima ga Katonda owa waggulu erina wentuuka vaawo naye olw'ekisa kya Katonda taata onoolagira ne batwongera omutimbi yateeseteese tenti y'abakoddomi yongeramu ku butebe nebbali waayo teekayo basussiza ku nnamba gye twabawa kale ekyo tuba tukibala tutya kisa kya Katonda nga bwe tutaamanya omusumaali guno omulala gwe bataakozesa ne bagatta amagulu ga Yesu guno gye gwalaga ogumu newana era bwe tujja okukibala kozi bakwesa gumu taata yangwa amagulu gomi ne bagagatta naye buli kumu kwali kulina okufuna mukulu nga ndabanga aluddeyo omutimbi teekateeka ennangani eyo nga bano we bagira bwabaawo obwa sipeeyi emabbali babuteeke babwongereyongeremukko weewaawo taata mukulu wanje taata kkiriza nsooka enzireko ku mufuubeeto kale eddakiika emu ebiseera bigere adde ntambula ne baŋŋamba nti wewane wannamutwe ne ŋŋamba vwa mukulu wanje sabo nnyambeko tate ogenda kunkosa ebyekirogo eno nkata taata si byakirogo nkati nkole ki naye nazzi kuno nga mu babeera bakuŋŋaanyi mu baamu abalogo anti kyawandiikibwa nti abaana ba Katonda bwe baakuŋŋaana n'omulabe yagira mwana nze njiyita dayimooni taata gogambye nti omulabe kati olingaga nti abatuuze bange bakuŋŋaanyi mugiddemu abataagaliza nze ono gwenzize naye yatayagaliza kale
kati obeera ng'oli mulirwana ng'owulira boogera bino ng'ate yegwe yazze mu mbeera eyo genda mu maaso. Taata njagala okwebaza olw'enteekateeka eno kyawandiikibwa mu Isaaya 43 kyafuula abalangira obutaba kintu n'afuula abalamuzi b'ensi eno okubeera ebirirya. Bwabangawo omuntu yenna alibazza okwetikka ku lw'omwana omuwala gwe tuzze naye, taata omuntu oyo musaba era obutaba kintu mu maka muno ne ku kyalo kuno. Ate era nsaba omulimu ogwo bw'ogubeerangamu gwe ne taata ne ssenga ne maama mufuuke ekirirya. Isaaya 43 yaga. Kakati kola bwoti. Ensonga gy'okoze nange kannome. Bwe kibanga osudde enkata mu lujja luno, kakati omwana omulenzi bw'alibanga gogwe era gwe yeyambisizza okuddamu okugenda okusuula enkata mu maka amalala, era naye n'obikkiriza n'obibeeramu, gwe n'abo bonna abalibeera mu nteekateeka eyo, bwe mulibanga muwamatuka mu bitundu by'eggulu eno omugga Kaluma gugwemu mufiiremu mwenna. Bwe mubanga muwamatuka mu bitundu by'e Busoga Nairo agwemu mufiiremu mwenna. Bwe mubanga muwamatuka Masaka wano balimu omuceere wagwemu mu Lwera nawo mufiirewo mwenna ugwewo. Ate ekyennaku mu ekyo bwe mubanga mufiiridde mu mazzi balwewo okubalaba banoonye emirambo gyammwe gibule, kyokka bwe gibanga gibuze mukene agirye. Ate mukene wagiryanga abavubi bamuvube bamuleete ku lukalu abanaku beeriire. Kurani ate njagala kubanga yegamba kyoyagaliza muno soko kyeyagalize mukulu nkikwagaliza nze kanterekeko n'ekiweebwayo. Awo kati olimu awo kyokolo kitegeera mukulu looza gambikuweereze bempeereze era bibye yajjajja bimuwe. Simanyi wajja ovudde kakati olw'okuba nti baatugambye nti ebadde mu ggwanga mpitirivu ate nga waliwo n'obulwadde bwa siriimu w'enkima simanyi monkeypox simanyi biki, kkiriza nsooke nkuyisa mu mbeera eyo oluvannyuma naaba amaze okuba nga kakasiza nti oli weewaawo nja kukkiriza ojja weetabe n'abantu baffe nga omutimbi bw'oyambako n'abavunaanyizibwa ku mukolo guno mu providinga obutebe obulala. Kale bijje nteeramu abantu kirwadde kya sukaali olutuuka muntu wa sukaali bamugamba ogenda funa empisa okusaa 6 ekiro ku 7 nga bukya ne ku 12 ekyamazima ku basawo ba Uganda okwatya TV ki ezo saa donda funa musawo wabikaza nabikaza kuba bisoma nnyo nga musumba bitusomera ku kyaki kasane Christmas etuuse. Amin. Lubereberye 2 gamba ki olubereberye taata nazze neno omukulu w'omukiwa omujja atasobola kwokya. Olubereberye 24 ogamba ono Haji bannange naye ate ayinenyo pasita ise Haji pasita ow'omukiwonvu ow'omutenti. Lubereberye 24 essula ya 3 agamba bw'ati agamba atya
n'ayogera nti yingira gwatuuse leeti Mukama gwawadde omukisa wabadde wakutuuka 6 kyeki kwesiwa eweeru nga tuyingira 8 naye nga lwaki otuuse leeti abaana bennina ku nsi kuno bali ku bwani ayi Mukama mutuddemu ffenna omukolo gwenkoze ku nsi kuno guli ku bwani ayi Mukama ate abagenyi baffe bo bali ku bwani ayi Mukama kolukuwa tukwebaza tutya Katonda yebale nnyo Katonda yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza amazzi g'otuwa enkuba eno etonnya ne tufuna embeera ennungi ebimera ne byeyagala kakala green Mukama ate ne bissaako n'ebibala naffe ne tufuna amazzi ge tulya ne gwe tunaabako newankubadde ng'ekyo kizibu ky'abasajja abasinga obungi mu nsi Katonda waaba Katonda gwe omuyinza w'ebintu byonna nkusaba olwaleero mu mukolo guno Mukama nsaba okwate enkuba ekiro ekigireeta Mukama kikwate enkuba ereme kuva mu linnya lya Mukama waffe Yesu Fana tugenda kuddiza ekitiibwa n'ettendo nga tugamba nti egwo bikoze Mukama okusaba kwaffe okutuukiriza kuko Yesu yaŋŋamba nti ndi mwana wo nze omwana nze nsabe bwe ntyo mu linnya lya muganda wange Yesu amin kale nsanyusa okukulaba amina taata beno ye mukulu akasana ko kawulidde taata nti ekyawandiikibwa kyompadde nkigumidde gentegedde nti nze eggulu naliteebye kakati kola bwoti ye mukulu nga sinakola kintu kyonna nze njagala kumbula oyiseewo okutuuka wano taata mpise mmengera obusubi ndese bulanga kyekikakasa nti oyise mmengo taata omuteregga nzize naye neza abalina ebyemmengo mujje tugende ne bana abaagala otwala emmwanyi naye mukulu kale embeera ddijje mu mbeera eyo nkubirawo ddala akayimba akawaana kabaka waffe omudongo itagwe wange kati jangu ochisoose ensonga nyingi zinnetera iriza mu zibuka mu bakabaka basajja mu nnabuto eyo gyosanga bakabembisendo jabaniriza babiri muyise okulaba buli gwanga tubeera nakola nabo tugonga nabo ebituzanyuza tuzinira wamu songa n'ebitunyiga nabyo tumalira wamu kabaka waffe ke kabonero akabaka nti Katonda ne Buganda omwoyo gumube imbira kabaka wange nugenda mutebiyaneyo emengo temunonya kuyimba kanyimbe ate oba omwana wa mutesa alabonako anagenyumira kabaka wange mukulu wanje njagala okwenenya wenenye kulwa maama ono akulira palamenti aliwa tusonyiwe ono muzungu tulipo no mukama wange okigendamu mpola ati era kyeŋŋamba era kyokula nsosi kukkalira wansi nizibaganda oyogera ku muzindaalo namuntu kakwata enzi koŋŋanya omuzindalo kansitule sawuli tusonyiwe yayogedde bubi otyo mukulu wanje njagala okutegeeza nti ffe mwanyi tugenda kwongero zirimu ekibaawo kibeewo teri abaganye muli kubanga oli wajjanga nnyingi era bbako ntono endala ne zisigala omuteregga ono nantakwata ssimu masomoje nantetolola rawunda bawutu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyo nantasongwa amulunwe sebuufu bwa musota mufumbya gganda asiimye ku mukolo guno abeeko nedda bw'oba ogambye nti kabaka asiimye ffenna tudde ku abiri tusooke oba kabaka wa Buganda tubiseemu ekitiibwa ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikuumenga awangale Ssaabasajja Kabaka ali busongamu oluno ndi musosonkola ensuululu ali mpulira ng'oli mukambwe munteera kale taata
mukuru kwanji era kyawandiikibwa buli abeera omusajja ow'amaanyi emabega wabayo omukyala ow'amaanyi saabakyala ab'amaanyi omukyala ow'amaanyi yasigalira Pastor Bugingo nsingo biseera nannyini Sumairo maama wa Sanga lya Mbogo ow'ekisaakaate eyakuza abalongo be twalabira mu katabo ate twabamanyako ng'abaza yabawandiika mu katabo nti alina abalongo kale muteeke wangi mukulu wangi ebiwandiiko ebirala byonna engeri gye bali mu kutawaanya omuteregga nga baagala otwala ettaka lyaffe bikyajja muwandiike kuno abagenza okumulambuza ettaka be babirina kale ekiwandiiko kigira ng'okinteerawo kale mukulu kati awo nyini kataba kuvaawo ye taata simbula essaala etandika omukolo. Mukama njagala okwebaza olunaku lwa leero. Taata lutuuse. Tuli baluŋŋamya. Naye taata olumu naffe twabaako aboogezi. Omwogezi yayogera nti keyalabye omukyala tajja kukyala bw'akyala nti okwanjula tekuubeeyo bwe kubaayo nti n'embaga teebeewo bw'ebaawo nti tajja kuzaala bw'afuna olubuto nti kale katumulinde. Era ne ku mwana atuukawo bw'abeera muwala nti nga kagama gudde amaaso ng'akanaabeera kamalaaya oyo ye mwogezi. Mukama nsaba okusooka luŋŋamya ffe abagenda okuluŋŋamya mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda wange omukolo guno gubeeremu okuva mu ntandikwa paka gye genda okukomekkereza. Abeesunga okuleka bannaabwe mu kidaala Katonda wange nsaba bo olufuluma enkuba batandikirewo gy'abeera alaze ffe wano nga tetonnyawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kabaka w'abakabaka oyo yazze ng'agamba katulabe oba guno abeerayo nsaba omukwasa ensonyi wakati mu nsonyi afunemu essanyu. N'abazze ng'azze kubanjira ku mukolo guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu musibe ebirowooza ku kubanja mu linnya lya Mukama waffe Yesu gumale okuggwa omuti ebirowoozo bye. Katonda wange tugenda kuddiza ekitiibwa n'ettendo nga tugamba nti yegwe tusaba omwoyo mutukuvu yegwe oba otulidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mazika gonja kusasula n'abafumbi bonna. Kale taata kyoyagaliza muno kyoyagaliza oba muno sooka n'okyeyagaliza nze kankyagaliza neighbor. Asooka akusooka okufa. Kale njagala ate omwana wange Richard onkomezeewo abaana bange abasawo basooke bambuulire bw'oba bakomyawo baleete wano wennyini bambuulire ekivudde mu mbeera eyo. DJ beera mu kiraasi okomyewo baana basawo neera music DJ tuli balokole abazukufu okitegedde situla vibe Sorry baby don't rush all over your body all over you so don't rush all over you all over your body I'm all over you all over your body all over you so baby don't rush all over you all over your body all over you I'm Mr. Lover Mr. Lover Mr. Lover It's your game, it's your game, it's your love, it's your love, it's your love. It's your game, it's your game, it's your game. So baby, don't rush. So don't rush. All over you, all over your body. So baby, don't rush. Yesaza egenda okuba budde olwaleero era nayo bwe badde mu nteekateeka zonna babadde banaye bagumba kagabeera amagye g'eggwanga bwe gaba gali mu nteekateeka zaago gagumba wa agaba mu nkambi mu balakisi kagali ebintu byonna bina we bisiŋŋaanibwa kenkubuuza ekibuuzo zino ziyita mu bbanga omusajja ziyagulayo just 4 mu myaka 4 ombaddiya zigumba wa taata ezo zigumba ntebe ziwa omulimu taata agambye tutuule kila kako abaana bange basawo otyo buuza ku bagenyi. Yesu yebazibwa abagenyi baffe abalungi agulumizibwe nnyo maama tusanyuse nnyo balaba bannyabo ne bassebo amiina munayanya
mukulika amakubo nago gatuwonye ffe gye tubadde twagalayo. Eradde bassebo, eradde munnange, eradde bannyabo, mukulike ekkubo. Abakyala bamwe boogeranga mayembe. Banna mwanange omusawo Wanjita sookombe alipoota evudde mu kugema abalwadde. Musawo abalwadde bonna tubakebedde. Naye engeri gye tutambudde ne kakensa ku by'obulamu yasinga okumanya alipoota kubanga obwedda yali mu kuwandiika. Nga mmwe mujjako musayi nga yawandiika. Kale kamutuweere. Richard kama yebazibwa abagenyi baffe. Agulumizibwe musawo. Mwasiibye mukyano bassebo. Bulungi musawo. Mwasiibye mukyano bannyabo. Bulungi nnyabo. Mukulika amakubo. Amakubo gatuwonye. Amina. Abatali bayinula nti bazze bakola. Wewa. Musawo. Wanji taata. Ali atya? Yali mulungi. Kati akola ki? Ani. Musawo kimala. Okugema ogambe kubadde kutya? Taata results ezikudde mu kugema. Nga balina monkeypox. Abagenyi baffe bajjudde omwoyo omutukuvu. Kubira Mukama engalo nga zinoga. Naye ekyo tebakikubira, si buli agamba nti mukama wange nti aba mukama we. Bayibuli bweyogera. So ne bujinga hizo gamba Katonda mukama we. Genda mu maaso. Naye ku bagenyi baffe abajjudde omwoyo omutukuvu. Kuliko babiri abalwadde nnyo. Ne mubagoba. Tetwabagobye taata. Twabawadde medication. Otyo? Omu twamuwadde yabadde alwadde obulwadde bwa tokativu. Ne tumuwa microphone. Yoyo. Microquinini. Otyo? Kitegeeza. Taata nze naawe obulwadde tulina bwe bumu. Kuba bakampadde ate akafaanana aka. Tonnesibaako nze osanze eno. Nkale mukulu. Taata omulwadde omulala. Abadde mulwadde wa mutima. Kati bacardiologist bajjeewa. Bacardiologist gye bali bakyali Canada. Otyo? Naye omulwadde alwadde obulwadde bwayita pneumonia. Kubira Mukama engalo nga zinoga wano waliwo obulwadde obupya. Kakati ye agenda kukola atya okuwonyezebwa? Kakati nkubidde musawo Maria ali Canada. Ali kutuleetera eddagala baliyita Maria Crone. Mu ddakiika ntono ajja kuba atuuse. Ddakiika ntono. Haleluya. Kakati kye muba mukola temu kanona afumita mutaka ngera ali mutaka nekirala ona mbuziza kana katoba muntu mukulu nange nengamba kabuzaabuza emyaka gye gyabula ginonyeza mu gyono ebale nnyo kati bo bali batudde yayimiridde naye alinga yatudde naye kati naye agwa naye yetalumwa ekigo ky'omumpi tekiruma nnyo ng'ekyomuwanvu kati ali yasangibwa olwo ali ku ttaka webale nnyo era bw'akaaba akaabya kajanja ono naabuze ku maama we baana bange mubuuze ku bagenyi mubuuze ku bagenyi kama yeebazibwe agulumizibwe munaye ekyo kigambo ngenda kisasulira ekyamukama yeebazibwe buli akyogera era ntandise naye simanyi oba eno saidi gyenoteko nti ndi mbalwa oli mbalwa n'omulala naye abuuze mukama yeebazibwe naye bamuwe
nawe bwayoge mukama yebazibwe neba muwe kama yebazibwe amina ogambe buli akyogera omuwa amanyago gwani mukwasa omuzindaalo manya gange nze Namakoye Esther Namakoye Esther wataba musoga nva wano olinga tata teze ndi mukumamu oli mukumamu ndi mukumamu nsasa okukulaba kale tata babuuza batya mu lukumamu byayebbo yokona ala masomo loka kakati ngono era mugano ngonda siriginyi nentola pasente ayongerako oba kyalina ebirala nga bisatu nze ndi Miriam mubakumamu naye babononyeza sente kale mubuuze ku bagenyi sansobala abasebo ne banyabo nkale munange eradde basebo eradde nyabo eradde nyabo nkulika amakubo nginako gatuonye muwala mulesa ali atya mulungi akolaki kimala wamma kimala toyogeza baana bange bigambo batamanyi kati abalinda ebyeradde na biki balina ku mukolo oguddako akazindalo salo nkakwate owaayi soko jjoba n'abaana nkubuuzi bakufuna nimero busimba obakutapiro enakumazira era bwenefasa ndikabangumira saya wetamuganga kiriradira Adalero te diagamalo mama soko kwataka mansukiri kakano wa kwataka sindalo kaka moya tayagala kujja kunzijako kange otyo owange soko akazeko wanti tata kye kyakufaananya kityo ndya nnungi waliwo abagamba nti mujja mama we yakutuusa kweyembeera mama wange yali talina mujja munnange tata yali yalonda bulungi yali kyewunyisa nze mukulu mu baganda bo nze mukulu era nze baaba ate nze taata kubanga ne wabeera fiizi nze atoola ng'olabira baganda bo ne bannange lwakiko kambi wanje lwakiko kambi kasite kanzo mpanvu kati Salongo kati bw'oba ogula engoye ogulira mu bakulu mu bato mbulira bato ne bafunzaamu kuba kulimu abawamukonzi oyogedde ensonga naye nedda DJ olina akayimba ka David Lutalo ono muntu muno muyambe waliwo akuwadde ezzike liiryo naalo ng'akirabye nga kyetaagisa omwako bambi DJ teekamu abakyala mwenna n'abaami abagala okuyamba bambi mukayambe bambi omutulukunya tukamana kukana akatono otulukunya otunawo kyangu osanga sayimusaba olwaki olimba someri banamusaba natamwana yatikala kumanya omuntu atakukolina omirireko yatalina tomanyako yamero yalimukama kimunwa sangayo kyeyamukumba okimuba nawamuna ensimbi yakuliyana nakulo ekikumi yamba omuntu munawo muyambe kumenyere kukola muziro naye ddala ddala Katonda ali feya
nze n'ontonda nga nkomeri n'otondayo n'ono ali feya Katonda takola nsobi oyo ate waliwo yayogera emboozi oba batulimba bulimbi mbuki mbu baali balina eddagala baali bagala okugezesa batandikira ku ono erya muganda bwe yagenda ebweru ng'ayagala akomawo asanga bakadde be nga bakuze nnyo webale nnyo abafuna eddagala bazza obuto webale nnyo ne basookerako bituufu ate yaddengu twabiwulirako bituufu naye wulira mutuufu bakubya akayimba yamba ono muntu muno nawulidde mbe bakulembedde balokole netera omwasi tusi abadde tannatuuka wali akatundu akagamba oyo muntu muno muyamba nedda enayinza okuba ali wala Richard mutwale wali lijja akayimba kaddemu jangu naye ngaalinga eratana abalokolenze mbagala abo omulokola ayinza okugamba kyangu otapinge ku mukisa ogukyekwesemu kirina omukisa ogukyekwesemu kakati wuliriza buli muntu nga Katonda yakutonda nga gwolaba oli mulambulukufu oli mulamu omwana webako kyomuwa yinginiya jangu eno yinginiya senkungu akuwadde omutwalo nga bwewala olaba oli mulamu bulungi bwetufa byonna tubireka bwetufa tugenda feka kakati byonna tumutukawe naye kakati era yadde era tekisikalamu naye era omulimu gwonna kati nze nno n'ekiweebwayo taata gwe weesakidde nze nno n'ekiweebwayo zino zigenda kuddukanya mulimu zino za ofiisi ekirusi kitwale sagala binusu abakulu ebo baagala okuwooza emwana naye baaba ne kooti yako eriko otusawo n'otusawo twana baaba eno ecupa yabadde kati awakola kyadduka mukulu eno ecupa yabadde salongo nze nkuwa mumuwe kaba mwongere ne wali serete zitamiiza ecupa yiyo sorry naye nzija kukiweebwayo lanze esigaza za ofiisi emirimu gino sigala nga gitambula tubangi mu bulamu buno obwensi iye ne bw'abanga yavaamu linnyo n'omala omugamba nti gw'oweddibu oyinza okulaba embaga bwekkulira bayinza okuyonga naye ng'alirina ono Ssaalongo oyo no Ssaalongo alina abalongo abatamulabangako omusajja oyo abeera ku KBS TV abeera ne muzeeyi Maiti oyo gwali naye abo bonna batabani bange mu kitongole kyange ekyabalungamya n'aboogezi ntambula nabo oluwembeera naye Katonda z'olumu ngamba ne Katonda oba sitali feeya akatusooka odde ku abiri nzire ku abiri n'omukyala agunanya adde ku abiri maama bagee tudde ku abiri nemuyimirire tudde ku abiri nga nsooke nsiimula entuyo oyinza okugamba ze zinzirugaza naye ng'agati ddala Katonda ono n'atonda omweru ennyo n'atonda omuddugavu ennyo naye ng'agati mmwe nga muli awo lwaki temudda mu luguudo ne mukola zebula crossing n'omasiiga kyebo mulala oba ne mubeera ab'amasannyalaze ne mweyitako omuliro naye nga ligwe bw'otunula ku oyo naawe ne weetunula tolaba Katonda yakulyaza amanyamu ndaba nga yatonda kyekimu fenna bwe twandibadde ngaengegundo bano kababeere abalungi fe ababi twogerera emikolo kale genda maaso bijja teekamu
tuyite bipene ate twebawedde tubeera dede twagala kutusapode kawulira temanyi kawulira ebomade zifuluma bangi kimanyi olumya bangi amata chini amate ya chini teleza na mimi tingisha kwa chini na mela nini onyirira fikini oyamba kimini ndo zalelo shua vibes need to go on this trouble I'm dressed to kill come up to wendy nakuva machincho ngo kuli ikintu sende na kuzini rola kunshika mara kufuna kwa kwenda kwanza nikuna za kutupa kitu kana ya I'm saying to keep my eyes off you, stay shining up my body. Tell me one word I tell you, let me take a look. Oh Lord, you want all the girls in the world, I know what I'm doing is so wrong. My friends know I can focus, you don't know. She said she don't She said she don't need a woman on the bed. What if I listen to me, make sure my girlfriend says she wants me back home by 2. What will I do? So me tell her say my bad boy, I'm not by 2. I would go so good. You want all the girls in the whole world, I know what I'm doing so wrong. My friends know I can focus, we do fake, we don't give a fuck. She said she would do. Bannange kale mumbulize ku bagenyi abafumbi mutandike okuteeka emmere ku mmeeza oba emmeeza ku mmere mukubire mukama engalo ez'amaanyi wano mu Buganda bagamba olugenda enjala engalo enkalu zisaana nnyinizo oli abadde mwoyo mutukuvu yakimbikkulidde leeta ebbasa taata ebbasa leeta ebbasa mukulu ebbasa leeta ebbasa kankuwa taata ebbasa bw'otandisa eby'ebbasa nga sinazisaba naye manya nti nno ndimbalwa bakubala kale mubuuze ku bagenyi abagenyi baffe mukama yeebazibwe agulumizibwe maama kuliko amakubo tugayiseemu ladde bassebo eradde nnyabo mwasiibye mutya bassebo bulungi munange nkuliko ekkubo bassebo kubo nalyo lituwonye eradde bannyabo nkuliko amakubo bannyabo mukama banjagale taata kyalabye omwe bansobedde katujje tubabuuze abalinda eradde biki kale likyali booteekateeka abalala abali ku mwana omuwala omugole bamwambaze ogende mu maaso okyayina abalala otuuse lukalidde sinnaba naye era nnenga ate wali mwazze bangi wano ne muleeta bitono era ngenda kufuna ebipya kati abaliyo kuma oba be batukuba kati awo ogenza okwekanga ogaba buki busanirizo waliwo naye totya abaana abo ebintu byebadde babirina oyongezaako bwongereza ayusuwa iye taata kati gurupu eddako kanjitegeeza ekijja abo si be basoose anti kakati gurupu eddako yagiwa obwo bagende bakyuse nabali abaaso abaana bange musituke mweddireyo Richard genda kukittako otambuze abaana bange abo balaba nga bagenda omwana owokubiri n'owokusatu balaba basuumuzi batunda ligeza mubina
Salongo okuja ko kulimba abantu munawo okudde koledde oli wansi nene ngeri jasituse wate sigitegedde kale mumbulize ku bagenyi Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne bannyabo agulumizibwe nnyabo eradde bassebo eradde maama eradde bannyabo eradde mulamu mukulika amakubo nabo gatuwonye gabayisizza gatya kasajja badde bajja badde baagalayo Mukama waba omukisa amiina munnange banyabo mubaveemu naye taata wangi taata katujje mujja mutya si yiya mujja mutya tulumbye kale muze mutya taata tuti mutuuke digiteekamu njagala kuba muko wa swaga njagala kwambala kanzu ya muleera nga kumukomberezo nto kuba njagala kuba muko wa swaga bale baswaga ssebo kakyabulamu agirenga aleta kale aleeta akaliwo bannange temunswaza nga tutuuse wali gijja teekaliisa kunye abafumbi mutakomere ku mmeeza Muziro amaduka muyolesezza temukimanyi nti abaana bano okubatwala osasula mutwalo buli omu aleete wano omutwalo oguwasa maama sooka obeere wano okaawo buli omu ati wano wendi omutwalo oguwasa mwite tugende ewa taata okuwasa nze gasondako okuwasa swaba jangu ewa taata ono ali fasita nnyo ono
ono wakadde jangu n'omuntu nega kati ko yazene mukyalo mujje jangu n'omuntu weyama hale n'omuntu alabira ddala oyo mwana kati mudde wali omwana gwolute munene nnyo ajamu kano kale nangala baji bambi nawe ostukidde mwoyo genda eri wali owa kamera asasula omutwalo yatwala guma abasajja bagumaguma owaayi oleese bbiri kuba yazaalako ddawo ataleese omutwalo tatwala mukazi ataleta omutwalo tatwala obono bino ebintu bibaamu sente mwenna mumpadde katanze ate nakuwadde gwe tonnaba tuuka kolangayo ekintu ekyenjawulo okwawukana ku biri ebyabala ate oleetanga abakobi bakuwadde ogabe kakati kyemukoze ebyeradde na biki mubireke mutwale butwanzi waliwo kitanaba kiki wano olabira musajja analekeeza okukameza abaana batata bawa abaana batanza kameza basi kyakiyimirizaawo amaka tata kameza ate kalina taba musajja tuweeyo akameza bakuyita omuganga akuyise tuukawo yandibanga bano bonayagala basasulira naye gala ekisingawo kuluma ayagala ki yukira naye kyokka ekisingawo kuluma ekisingawo kuluma kimanyi mutambuze ayinza okubanga yazene mukyala we kati ngaanyiize bagambye sente zakameza atawadde mwana muwala kintu kyonna tomutwala kwata kyokuta omwana omuwe bino musasudde taata ate wano ogenda okulabira omusajja omukalubu ku sente atawaddeyo nawe tovaawo andaba abasajja abagumu akwata mu nsawo abanga akwata mu mita bokisi kale gwe bawadde adde wali bwebamba akwata akameza weyawule ko wali ndaba abasajja abagumu kakali mutwale mutwale ebyanji naye mutambuze njagala omwana oyo omulenzi akulembedde nga alina wifi asooka atuweremu awo yekka ijja bategemu katonda kata nange njagala twala wange muleke oli ku mulyango nkomewo ejangu fe tubatuddako oyagala kukola kakolo mu mukolo tata kasaka n'abanga kongera musupidi nange mujja kunsonyiwa bwemanga ninawo sezaala wano nenazaala sonyiwa kuba luyimba kuno obadde bakwanako nedda agenda mu maaso naye nga kyolina okumanya omwana oyo ali ku mwaka gwakubiri onomalizayo fiizi kale dije nga abaana baddayeka nga baddayo dije tekamu baddeyeka mugende waka buli gwe basasudde twana butwazi toyagala
Wenyine bali obatubuulizako. Wana wenyine? Wenyine bali. Akwasa kamansukira buli omwana onjagala otunula atubuulizeko awo. Mbwabompi bunyuma kwekweka sikokka n'okugwa wansi. Kale tubuuze ku bagenyi. Tusaze okubala abanyabo ne bassebo. Kale muko. Mukulika amakubo. Amakubo nago gatuwoyi. Seba mulimu n'abasoga babuuzeko mu lusoga. Kode omuna. Liyo. Muliyo. Yerabira. Okuva bakugoba mu butukuvu buli kimu wakiva. Sebo taata saabirabira. Naye kyali mutukuvu. Era tugamba lisiiti. Nga bakuyingiza. Awulidde mwami Isa abiri. Genda mu maaso. Taata. Ekivubuka sebo kigambe taata waakyo. Otyo. Mutambuze. Wamba so. Akiyisa mu bwangu ekyo. Kiyisa mbwa. Yimira buyimiza kiteezi. Taata. Agwira kasasiro yayitawo. Taata. Londa mwasinza okukuba. Obowa. Omukuba mu ki? Mu buwanvu. Era. Kale jjinja lye baazala wanga kakati lifuuse ery'okunsonda. Otyo. N'oyo oyagala alondemu gwayagala. Twangwe mutambuze. Obudde enkuba. Salongo nga yeesooka mu maaso kiki kyalabye. Salongo ayagala gattajjero ku myufu. Otyo bonna nga bumuyitako buyisi. Bonna bayitako muyite. Alenzo gasizaala omwana alinga oyo. Kati yalowooza nti yaliyo nga bamuzaala naye esalirawo. Otyo mwanyinaze jangu nje. Mbadde nkyawudde okulaba omukyala ayimirira mu maaso g'omusajja. Taata wano ojja mulaba. Abasinga obungi bakkakkana. Abasinga bakkakkana. Abafumbi tuleke emmere ku mmeeza. Otyo. Mutambuze twangwemu. Kati Salongo akola ki olwo? Mutambuze kimala. Wamba so. Kenkubuuze. Ye taata. Ate na kino kitegeere. Wano ogenda okakasiza. Nti n'ekisumuluzo ky'amagulu 10 kitandika sitale. Ate n'ekya sitale kitandika magulu 10. Kati ebirungi nga byolina wa Salongo. Bannange. Kakati mumukoleko emikolo tulabe. Mumufukamire. Nganji taata. Bannange. Mumusiba musipi mumusibe. Naye kati ogwa Salongo ogutemyako mbazibo. Ne bannange. Naye kale gitamu musibe nga sibe ekifundiko ate kati obutulira bajjo. Mumukwasa aneesiba. Kuba obutulite mumutuuka obuliko. Olina gutemya mbazi oba mashini yennyini eno esala ebiti. Twalimba. Owa kamera wali kutte vidiyo eno ng'omukulu bamukwasa ebirabo bino kubanga. Ne bannange. Akola ki? Ne bannange. Kati mulimu bannayiba abatasobodde kujja ku mukolo guno. Awulira enduulu n'ayagala abikule kateni ati naye nga tasobola natulaba tamanyi kigenda mu maaso. Era enkya obadde ekiro kya leero agenda ffe okunoonya ababadde ku mukolo bamunyumize. Mumulimbe njagala mumulimbe. Mumugambe mazima omukolo gubaddeyo ate nga gunyuma. Taata
ndowooza ne bali ne bonsi bannakwasa wadde balinda mu bamala okukwasa bakwase mubakwasa Kristo ofanga yegonza bulalo kyengenda okuddako okwogera tekimubakutaka Kristo kasata okuba mizimu Brian bw'omala otwalire muzayisa abiri omukyala guno wano kumpi taata era ngenda mumutwalira kati ng'omutwala otyanga osooka kudda mu butukuvu oba taata anseyo yankya taata kale tugende kukiddako ekiri nti bano bakyala ate bano baami mukwateeko mukawaliggo muwa abaana tubaddeyo abeewange oyagala kibakola tekiriko nti ono weena watoliwe amukubye kaama naye ekivubuka kano ekivubuka kino naye bakikuba mu butukuvu kyali kiyaayi kale baddeyo bagendeeka kwebaza ku lwa ttiimu eri gye mwakedde otuteekateeka eriwa mwatutegeezeza nti no mwatandikidde sayidi z'eri mwankole era ne muleeta n'omuzannyo eyavudde sayidi eno wa pulezidenti sentamu kakati ate mwafuutusa sayidi zeeyo simanyi nabyayi gye mwamujje naye mwamukozesezza okujja abazibira ekituli taata agenza okusanga nga naffe abasambi baffe beetegekedde ddala bulungi nnyo nnyini ddala kubanga tubadde nasazi nnyo naye abadde mulungi taata naye njagala okwebaza olwokubanga tewaleesa nnamammonde atambula noono mwannyina kakeeto taata njagala okwebaza ono Akimu Magumba ye tumutadde sayidi zeeri mu lusuku anaakwatagana ne Wambwa mukulu kankwebaze weebale nnyo weebalire ddala okubeera ng'ekyokunywa kino ekyakka ne koola kibaddeko mukulu tukweyanziza ye mukulu mutuuseeko omukulembeze gwange lwakitula taata eyo tetuyiseeyo ate kuno olw'entebe wane nakiwogo taata awo nawo tetuyiseeyo ate ono omutaka kakeeto taata tetuyiseewo nti abeera ne Namammonde ye mukulu kankubuuze ye taata enkoko njeru mutuuseeyo taata enkoko njeru kankubuuze ye taata ate ono omutaka we bwayise taata awo tutuuseewo tutuuseewo omutaka kakeeto mugenda mukola mutewa omutima kakeeto taata tugenda musukuma wa Nabbuto yamanye yalina engeri gy'anaamukolako kuba ffe tetutambudde naye anaatweyungako bweyunga kali kenkubuuze ye mukulu prosesi yonna gye muyiseemu egenda kuggwerawa taata egenda kugenda wa permanent secretary wangi wa permanent secretary era taata ndowooza olaba twagenze tuli bunya tugenze ovayo ye taata ofiisi ya permanent secretary mu maka gano eri buuyi buno tuyitaawo tuti osobola oyita wano oyitaawo awe manju watuula mukama uwo mukisa amiina nebiki bino byonjogeza banna kisa kya Katonda kakati abataka twebaza olunaku olwaleero bamaama basenga tegekera ekyemisana naye ng'omwami ono gwe twasiima mu bangi ava kuzaalibwa mu maka muno era afuuse mwana wa nsonga olwaleero ku lwani azaliddwa ku lwa muwalaani mu bawala b'omu nnyumba azaliddwa ku linnya ery'omwana gwe bayita Mariyamu mu maka muno afuuse mwana mune Mariya afuuse mwana mune bafuuse omuntu omu bakube mu ngalo ezamu n'omusayi gwegumu senga kenkubuuza Mariya mu nnyumba gyali taata genda omuleete kubira mukama engalo nga zino genda bugenzi kati kuleeta Mariya mutambuze wambase soka ondeetere ku mazzi nyweko abakola mukama njagala kwebaza olw'amaanyi amangi ge wateeka mbyokunywa bino siryerabira masita matovu eyankuba emiggo nti nno njogera Oluganda ne bansiba n'eggumba mu bulago mu mikendi eyise nampita naŋŋamba ate jangu okola omukolo gw'omwana wange nagukola mu Luganda nenywa ebyokunywa ne wabaawo abatakansa abagamba bano bali ku bintu byabe baleesa awaka ate babinywa ng'oba abako bagambye nti ne bino babireetedde batakansi mukama weebale mpe ekisa wakiri ekitwalako ekyupa ne wezibeeranga 17 mu linnya lya mukama waffe Yesu watawa nange kansabe Katonda mukama Katonda omulungi w'eggulu nkwebaza olw'ekirabo kye wampa ekyokunfuula omwogezi
nzaani anywa ku buli weekend nga siguze kyokka ate bannanyini byo ne bawulira bubi ate tebakkirizibwa kujja wano kusaba oteeka ekisa kyewateekamu nze nga sinayiga ku bintu bino ebyokwogera nga nange mpulira bubi nga ndaba abanywa paka we nabiyiga ne ntegeera amakulu agakirimu abantu abatuddeyo nga tebagenda kufuna mukisa kunywera naffe wano bagume baba nga bawulira baagala nnyo bayige kwogerera mikolo nabo banywenga nkwebaza byonna byengenda okunywa bimbeere bimulungi benzikakkane bulungi abagenda okunjogerera nga tuvudde wano abanange wanywedde mukama bateekeko ekisa Amina. Amina. Kati sembeza wano kumpi n'omumwa. Awo okola ki? Mukulu ntukuza baagera nti ez'abakulu zitukulambi. Tukuza. Mukulu mulimu abambeera zonna simanya kulw'emmanga, kulw'emisambu, kulw'amayembe. Naffe twalokoka. Taata kubanga nze nina mwoyo mutukuvu kanneekansire. Kansire. Mukulu olw'okubanga guno gwo musogolerewo teguliiko na muwemba taata sigenda kujjako butyo kubanga nagwe teguliiko gonda naye ate taata kanzijekettwa ekyo ekyokukoza ebyo byonna kati omukyala wamugambye nti walazeewo ndi naye mukulu njagala okwebaza ku lw'enteekateeka ennungi gye wakoze singa taata mbadde ndeesendeku mbadde ngenda kukwata ku migamba okukkira naye kekiri nti nokuno tekuli migamba kanzikirire badde ekikubirize era okyakkirira mukulu taata weebale ku lw'abakumamu naye nkwebaza kubanga waliwo gye twalaga ne babuuza nti baliwo abo nti aba weebalire ddala mukama akuwa omukisa kanzikirira naye nze sente teyiza kuntuusaawo siyinza kugwamu kitiibwa kyange lwa sente mu linnya erya kitaffe kanzikirire oliko emmando yaserukeera oba gwonywa gwe guvaako mu linnya ery'omwana kanzikirire ati ali mu busatu ne ku lw'omwoyo mutukuvu kanzikirire kati olwo onoonya sikulu fiizi okolanki basula mukulu abantu bageya tunagenda okuva wano nga bagamba n'atambula ne munno obwedda ye amukwatidde bukwatizi muzindaalo seyabusobodde kumuwa kukyala kunywa era taata naye kamuwe aleme kugenda kwegatta ku banange era kansimunywere mazima engolonna lwaki mukulu taata nkwebaza ku lw'enteekateeka ku lw'abannayiba bonna abali ku mukolo guno bannaye nga mwakkiriza invitation ya kitange mwebale nnyo mwebalire ddala kuba temusobola mwenna kukuba kuno nkambi kambakkirire oyogedde ensonga naye nze siyinza kutuuka waawo mukulu taata weebale njagala okutegeeza omukazi twali saidize ettula eyo nanyambukiramu katono atoola ecupa aginkube naye bali kubana bantu bagumiikiriza nali naakanywa kamu muli ku bintu by'abazadde munywa kanzikirire kuba bana batankubye naye nga tobiriiko era oli enkubirwa
Are you serious? Okyusiza mu nkola kati eriyo abagamba nedda aleeta busumulule bwaweddemu dagaasi mukulu wangi naleetedde kale wedda nze nnywa ogambye ennyonta ekuluma taata neŋŋamba kankuleetere ku byokunywa era taata gwo ŋŋamba mpitire magere oba lwakitula sooka bali ntuma ekyali dipi gyetutamanyi ekyekano kumma gyetutamanyi oba ekyalimu ensa oba taata gwe kankuteere mukana akeera ogambye ebadde byange taata bibadde bibyo mukulu oyinza okukkirira nze nesikuwerekera ekano kabadde n'obusungu baaba nga tamutululire bayibuli egamba ye mukulu sitaani tomuwa bbanga nekulaani mazima mukulu mpasule kaliwa egiraasi nga ziringa ezindwesa Yesu
Mutambuze wampa daddy kyeki kyaganye tukubireyo ku luyimba lwa Yesu oluvannyuma n'amenyawo gavumenti netumwetonde gavumenti nga ffe tumu netumwetondera kakati njagala kukuwa ttaka n'ekyapa yetaata kandeeta abasaveya leeta abasaveya mutemeko eryammwe taata banki tekinyuma kusitula na muwanvu yaba waggulu gwali wansi oba omenyeka nnyo leeta n'akazindalo kaabwe eyambisiza akazindalo kali ak'okusatu tekiri nti nze nfunamu kambaleetera bagireese bakozese eno wano waliwo abageya batya abagamba baaba ono omwana wa taata baleese ebintu mbwatwekoleza okuba baleese ebintu kuba kwekoza kati ku mwana omulungi bandireese eki waliwo ne gwe nawulira ng'agudde kava balokole be bajja nti tubalinde abalokole b'omulembe guno muli baswaga mukyusizza nnyo ekintu ab'emirembe giri nga basobola natuuka ku mukolo saa 12 kitundu anti tebazze na bintu neffe nga tuwerekedde musumba nga tujja tutyo muzize muzitoye iyiya ate bino bye bisoose tunaawulira mu mabanja nga muzeeyo kati bano bakola ki olwo taata anti awo omukiga wayogerera agaha naye olugezigezi olubeera mu katundu kano olumanyi ogenda bawulira begoga be banaakola be bataakole katuwulire Maria weebale kunyuma
onyumye kituufu onyumidde ddala olwaleero mwannyinaffe atutumye omu bw'ati n'atugamba tukugamba obugambo buno wammanga nze okusinga yampadde bigambo bw'ogira nti tebali mugeya yangambye nkugambe you are his God's finest creature on this earth. Namana ngamba you are his daily happiness on the earth. Namana nyongera yambadde bigambo bwabadde bungi yangambye akalala you are the most beautiful human on this earth. Mande robo shikata ya baba. Namana ngamba olaba kana akamuliwe kali akamyufu buli wabeera aba awulirayo presence nga woli nti omutambulira mu musaayi. More than serious. Akagambo akirasembiro nze okumpa nkugambe yangambye like you are his batch of vibes on vibes. Mazima. Oba ono wenyumiridde n'abakozi balengera mu mwawe the batch of this house. This house. Yes. Mary, you're looking so good. You're smart. I like your smile. Let me use Uganda. Kanyina zantumye. Ngambe nkugambe bino ebigambo wammanga. Ngamba lino eryenvu. Oliraba bulungi? No. Oliraba balinyirira. Munda yo bw'olijjako kino ekikuta ligonda nnyo nga gye nkomeza. Mwannyina zantumye. Angambye omugonderanga ng'eryenvu lino mu mbeera yonna oba ekyuse oba tekyuse sigala ng'omugondera ng'eryenvu lino awakafuna ebirungi okuwa omukisa. Okimanyi toyinza omusanga ewuwe nga tagonda. Anti era agambye babimutumye. Wow, Maria, Mary, you are so smart. Thank you for being on your natural color. Tata, chukuru, bana mukikubira mu ngalo. Abantu batona naku abali ku natural color. Era mwannyina zantumye. Nkwebaze. Nga olaba ebimuli bino we biri fresh. Tebikyukakyuka. Nawe bw'ofaanana era bw'oli tekyusanga kalayo sigala nga bw'oli nga Katonda bwe yatonda. Nankuma nkugambe ekyokulya kino kikyo era ogenda kukirya. Naŋŋamba abadde atambula muno wonna munsi wonna ng'ali mu jjaamu naye kati ebitala bimutadde. Haleluya. Hi, pretty. You're looking good. You're looking nice. You're just looking good. I just can't believe it. I've been sent by my brother. As you can see, these white roses. He says, just remain pure like the way they are. Don't change. I know what will come, but don't change. Be you. These are real you. I don't have a lot to say, but thanks for looking nice. I love you. Nange bantumye butundu ntusobwaka nayandiza Maria naye byawe bya ssente ebisale bisinga mu mayi naweza mulina wano waliwo momo tewali sente ziri ku simu bantumye bale bokisi eno amasomero kale temuterekedde abaana senti gye nakuleetedde wamaze n'oginziriza kuba taata muganda wange antumye
Ndagi ya mabe. Maria. Olaba kandu kanu. Omuyayi yanga simuyayi. Gwe muyayi gwe batumye. Mazima. Akali kamalayo. Ani ambala. Akali komukwano kamalayo 18. Era over speed ate nayo mbi. Kati nasaba nawe kamalayo. Mugenga kusweitira imekupe uwo. Omwana omulenzi ono anjagaza okuddamu omukolo. Naye tali kiruma ng'ayogera ebyo ne mukazi w'okumukolo nga kwali naye nga tali kukutanga. Genda maaso, genda maaso. Omuliro kumagwaki. Omuliro kumagwaki. Maria angambye abantu bajja kuleeta ebigambo. Bijja kubeera bingi. Naye oli bw'abazze olaba kano osooka kozesa n'okupima ango ng'ajjidde bw'aba ajjidde mu right ango bw'okapima nebeera nga eri acute ango eyo gisaseewo ne kala Maria omukwano bw'olaba guli gukendeeramu eno kyapena oyisaako buyisi olera sha n'amaliriza bwati mu nsi muno mulimu basatu mulimu ggwe ne mubeeramu ye waggulu waliwo Katonda ate olwo abazadde abamuzaala bali mu ye olwo kati tukyalina mugaso wangi Maria anaye byonnanga bw'obiŋŋambye wengenda obimugamba. Maria naawe akutumye? Antumye. Agambye ki? Ngenda ebigambo otyo Musumba aga Katonda muggulu okubeera mu kyaki nga teriimu maama wa kkanisa kyewuunyisa. Njagala okwebaza Katonda era Maria by'oŋŋambye byonna ngenda bikola. Aŋŋambye nzije nkugambe tuweebale mu bangi okulondayo ye. Era ate n'ab'ekkanisa ne baŋŋamba nti beesiimye okuba ng'obatwalidde maama. Maria n'agamba you are the apple of her eyes. Era n'agamba eno apple njikuliire. Kati mujje eno mufune ekifaananyi muwalemu tugende kukira musale mudde n'emabega. With your sister and trusting me with her. I have much to give you, but this is just the beginning. I want to say, as you go back tomorrow, kale olagula muyise ye mukulu era nga bw'okumenya mukumenyeka gweweta kale kangugabira abatuuze bange naye ngenda kugabira omutuuze alina ekyafaayo kyafaayo kikyolina ku kyalo kino ekyamuzaalira akabasa kiki kyonna kyafaayo gwe tuwulire ndi kino kyekisinza okunjogerwako ku kyalo kino. wuuli maama alina ekyafaayo wuuli agamba nti yakola ki okola otya oyo alina ekyafaayo abulira enjiri mu nsiko eyo mu miti eyo naye batali bantu ye abuulira mumumpeera mu muti ogwo kituufu ekyafaayo kyoyo kituufu era kituufu kati kampeera kasookedde olya myungulu era oli ku butanga ani yajjidde mu lugoye olweyazike kati obwerufu bwetaagisa era okoze bulungi nnyo nabye ng'obwerufu tewali kale nsaawe embeera eno embeera eno wakansooke
nono bogo naye muse kale ani asinga olugambo ku kyalo kino taata wamulabye dda olugambo wamukozeeko atayagaliza ani atayagaliza Mama Bulayani naye nga yakikkiriza tokikkiriza ebyo bitagaliza ani owamawulire ku kyalo owamawulire anna njagala owamawulire owamawulire aliwa yono yoyo kakati njagala muwa amawulire njagala otandike ku kyalo kino otambule kera ku majenca ekyalo kigwa emitala n'eruyi obagambe nti omwana wa Malidia bamwanjudde abati ne bana ababadde balinamu gwabaddeyo tegwabaddeyo gwabadde gutya gwanyumye ogwo bagambe nti gwanyumye naye kati mu kutambula okwo olina okwoza engoye tojja genda ng'oddugala ate mu mbeera eyo olina okwoza n'emimwa kale taata wangi njagala kwebaza iye ku lw'enteekateeka efaanana bweti iye Uganda twagenda mu nfuga ey'ebibiina ebingi iye fena ne tukikkiriza iye era ne tukyagala guno kangwe Muzeeyi Kayemba Uganda twagenda mu nkola ebibiina ebingi kali eruuka naye sikannasaasaanira Gwanda bwe kali saasaana ojja kulaba FDC ng'eyingidde kubeera olaba tandise okwekweka mu mbeera eno nuupu eri mu kuzingiza ezingiza naye lwali toloka omulundi ojawulira akayugumu Gwanda ojja kuyuguma abalenzi mugyeyo ebintu bino abalenzi bawano otyo abalenzi bawano bannaye muswaziza nnyo era mpiteyo omu ku bako twetikka ebintu bino tubiyingize abalenzi n'abawala mujje olujja luno teruli munye balenzi mutunenya nnyo kyama tugenda okukola oba kyamaani eri gye twavudde ne wana abalenzi bakweyazika ku mirirwano ate emirirwano nagyo mu wabula njagala kwebaza ku lw'enteekateeka yonna etambudde n'omwana w'obulenzi omwana w'obulenzi ntegeeza omusumba senga jangu otwale kana ke kasigaddewo kye yakoze kwe kuleeta sukaali ono oba kale kireke tsoke sukaali ono era naga bw'abeera ng'aweddewo ennamba z'essimu kweziri zize mumukubire era bwe mumala omukubira atuwa omulala mugende ku kampani gye yamuguze kubanga naye zino ennamba sizize obadde otukubisiza badde maye nti kakati obuzibu buje banaye abalenzi tujja bino ebirala era ebitonotono ebikyasoboka akantu ako mukakwa embuti kyeyo mugyetikke egende nayo ezino enkoko abatagaliza bangi mutwale baana bange era taata ekiwandiiko abantu babeera ngoloza bakusanyukiddeko naye nga bawulira obusungu buli mu mutima era agenda kuddayo akuba abaana eka ng'olowooza be bamutuusizzaako obuzibu taata agenda okuddayo atandika abakyala bagenda okuddira abasajja baabwe wakanzalamu abaana 7 neraba oli omwana tanazaala wadde ne bamuwadde ebintu webale nnyo taata era wano wenjagala okusinziira ntumire ku bakyala nga oli wano naye bw'obeera onooyagala okulya ku nnyama awaka obeera omwami ayingira ati naawe n'olyeko ofuluma oti era omuntu awaka wano omujanjawe gunaaba tegunnamwegunda mu lubuto anaalya ku nnyama olwo osaba mbu baggulire ennyama awaka enviiri bwe zikaddiwa ojja ozinyeenya waali enviiri ndo bwe zitamale kufuuka sitirwayo omuntu anaategeera nti nno batugga enviiri era mu mbeera eyo abakyala baba abaana ayagala okuvuma omwami ayita mu baana abanno kino ekyana omuto gugiringa abeewaabwe ate abo waaba ategeezaani era aba ategeeza taata we ayinza ogamba naye taata gundi oludde okuba ogendako ku baana taata yafuuka mbwa kiringa ngera omukyala ayinza okuyita omusajja embizzi nga tategedde
Mbwomomofu agamba mwana omomofu anana kitaawe ogutwe gukulinga ogw'embizi aba agambye eki era abavumye kitaawe DJ nteramu owa keeki ye yabuliddeyo bannange aliwa jangu otereze keeki yo watayo kale DJ teekamu akayimba akaleeta omwana omuwala njagala okulaba omwana wa maama mu mbeera endala. Omanyi ebirungi bigwa byokya gira muddala nsaba n'obwetoowaze ndowooza nfukamire n'okufukamira
bw'oba si gwe avunaanyizibwa ku kkuba ekintu kino kinyiga kyanswazaako olumu tuba tugenda okusala keeke n'enkyeyimbamu kyagaana okwabika n'oswala n'entambula okgenda mu nnyumba kyayabika nnyingira ne kiyiikira ab'omunju naye kakati ono agambye banange abaana bamalidya nga abalabise bulungi kati twandirabise tutya omukolo gwaffe era kibayisiza bubi Four, 3, 2, 1, 0. ekino kakiseewo kansasireko abantu mwenna nga oleka edduuka ly'oku kyalo kw'obeera ebintu n'obigula e Kampala awo wakulu ate n'okomawo n'olamusa ow'edduuka ku kyalo maama gundi nkulamusizza naye nga toguze ku dduuka lyo bigula Kampala njagala nkutegeeza endabika gye tulabiseemu bweti bino ebintu tetwabijje London byawano yinza era n'okulaga eyabikoze aliwa omukyala oyo bawumbireko oyo ye designer waffe bane mumuwe emirimu omukyala oyo ye yabikoze mukyala Nsimbe mumuwe emirimu temutwala mirimu Kampala n'abakuno babimanyi weewaawo temulaba nga tulabise bulungi amateeka gakeke ogamanyi amateeka gakeke gali bwe gati si buli muntu ali ku mukolo nti alya naddala w'emabega eyo limu keeki tebagisiba keeke tebaginaabiranga okujjako gye beerabagabye nti bagitwale esebo kakati omugole asooka ne bamuwa n'aliisa bulaza mwanyina omulenzi aliwo omuko jangu wano ate keeke toyoola bifi bibiri likyali jangu onyambeko ekyokubiri omugole ajja naawe aboogezi bw'amala ekyo naddayo n'akyusa n'ayambala olugoye lwakalaba akayiize weewaawo taata wangi njagala mu kaseera akaddako olabe omusumba ng'awa engagement olabe embaga iye kaagali kiri bwe kiti otyo kale kakati abali ku keeki musoke munsalire akapapajo mukakwasa omugole metro naaliwa kwate eno gino gyemirimu gyo biri biveeko kale muwerekereko mugende ewammwe nnyina omulungi wali wemanya mukyala Nsimbe
wansawo simanyi enteekateeka tolamu ekifo ekisinga okusanyusa tola ekifo ekisinga okusanyusa eyakoze ku soda wa bano maama naawe tola ekifo ekisinga okusanyusa maama okoze bulungi nnyo kyemugenda awo kiwedde erinda taata nedda ombye ebigezo kadde eyo kaakano omenyedde wano nga ndaba nekano nako kajje leka esowani yetambule kakati mumbeera eyo amaliriza mugole tanaba namba mukyala musumba ndono omuko w'omusumba asooka okulya ekifi kya keeke ekyo n'akimalawo kiraga yabadde asinga omukolo guno okubaawo omugole tandikanga omuko tannatandika bo balyamangu baba taata babulako kyakunywa atutte soda waabana aliwa banamunywa ku mbaga oba taata keeke eringa njuba ya jji wayinza ogimira n'eremera wano abakuba enema eyombulago taata wabanga soda tanaba kujja tugende kukina tujja kwesiba ku kimu kale soda anatusanga kati egundi eno iwe mugole genda otole wali emu ogenda gabula bazadde bo gwe okwate suwani emu ogenda ogabula bakoddomi bo akole bwati ekyakimaze kino kiwedde anti etteeka lya keeki otafukamira ewompa buwite wali mutawaani obadde obuuza nti metro nali biki ayonsa metro nayonsa kati mugende wataata wali ijja kwatamu kato nkubira lingala kubira lingala kubira kalingala oba buli bwenkola bwenti njagala okwate bwenkola bwenti ngoota abazadde abali wano njagala beebaza omuzadde ne bwe mubeera nga awaka tata kati ne bwobeera nga awaka mulina amamotoka mangi buli famire memba alina awaka supeeya bwe mulowooza gula motoka naye ng'onootandika okulowooza kuwa bodaboda bino birabira ku mwana wo ng'akyali muto n'omanya tulina okutandika okulayo ku bodaboda amiina tugenda gereza ku mazina ga mukyaki teekayo oluyimba omanyi mukyaki tuzina ga koodi gonna gaba gafaanagana koona wetuba twalesegajja muno gabeera geeko lukwate womanyira nti nnono omwana tulina okugula bodaboda lukwate olwo ng'omanya tulina okugulayo ku bodaboda amiina womanyira nti oba ki eddono omwana ali mu kwaya naye alina okudda mu busiraamu bino bye bibaawo koona womanya oyo alina okuddayo mu muzikiti oba twagala ate oba situwagala womanyira nti tulabika nno tulinamu